Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Olunaku olwaleero tukuleetedde ebimu ku bikwata ku sipiika wa paalamenti ya Uganda ate era nga ye mubaka omukyala akiikirira Kamuli District mu paalamenti, Honorable Rebecca Litwala Kadaga. Honorable Rebecca Litwala Kadaga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 mu mwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1956 mu disitulikiti ey'e Kamuli esangibwa mu buvanjuba bwa Uganda oba giyite Eastern Region, ng'emisomo gye egya primary yagimalira ku Shimon Demonstration School, senior ey'okuna n'agimalira ku St. Catherine SS Lila, ng'emisomo gye egya senior ey'omukaaga yagimalira ku Namasagali College esangibwa mu Kamuli District, gye yava n'ayolekera ku ssettendekero lya Makerere University gye yafunira degree ya Bachelor of Laws mu mwaka gwa 1978. Awo nno mu mwaka gwa 1979 n'afuna diploma emukkirizisa okuwoza emisango giyite Diploma in Legal Practice okuva ku Law Development Center wano mu Kampala. Mu mwaka gwa 2000 Rebecca Litwala Kadaga yafuna diploma mu mateeka ageekuusiza ku nsonga z'abakyala giyite Diploma in Women's Law, ng'eno yagifunira ku University of Zimbabwe, nga bwe yavaawo yeeyongerayo n'emisomo gye. Awo nno n'afuna diguli mu ssomo lya Arts mu mwaka gwa 2003 n'akugukira ddala mu nsonga z'abakyala ziyite Women's Law era ku University of Zimbabwe, nga mu mwaka gwa 2019 University ya Nkumba esangibwa wano mu Uganda yamuwa ekitiibwa ekya Doctor of Laws degree. Mu masekkati g'omwaka gwa 1994 ne 1998 Kadaga yali munnamateeka wa private, nga mu masekkati g'omwaka gwa 1999 n'ogwa 1996 yali omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kamuli mu paalamenti, nga yaliko ssentebe owa University Council ey'Ambalala University mu masekkati g'omwaka gwa 1993 ne 1996. Mu mwaka gwa 1996 Kadaga yafuuka omuwandiisi oba muyite Secretary General w'ekitongole kya East African Women's Parliamentary Association, nga mu masekkati g'omwaka gwa 1996 ne 1998 yali akolanga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Africa n'ekyondo kya Buwalabu, mu luzungu gwe tuyita Minister of State for Regional Cooperation. Awo nno mu mwaka gwa 1998 n'afuuka minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga n'entambula y'ennyonyi, ng'ekifo kino yakibeerako okutuusa mu mwaka gwa 1999. Mu masekkati g'omwaka gwa 1999 ne2000 Rebecca Litwala Kadaga yali minisita avunaanyizibwa ku nsonga za paalamenti. Awo nno mu mwaka gwa 2001 n'alyoka alondwa ku kifo ky'amyuka sipiika wa paalamenti, ekifo kye yabeerako okutuusa lwe yalondebwa ku kifo ky'obwa sipiika bwa paalamenti, ng'ennaku z'omwezi 19 mu mwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2011 nga yadda mu bigere bya Edward Kiwanuka II eyali sipiika wa Uganda okuva mu mwaka gwa 2001 okutuusa mu gwa 2011, era we twogerera Honorable Rebecca Litwala Kadaga yakyali ku kifo ky'obwa sipiika bwa paalamenti ate era nga ye mubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kamuli mu paalamenti, nga n'ekifo kino akibaddeko okuviira ddala mu mwaka gwa 1989. Mu paalamenti Rebecca Kadaga takoma mu kubeera sipiika wa paalamenti, wabula atuula ne ku bukiiko obw'enjawulo mu paalamenti okuli akakiiko akamanyiddwa nga Appointment Committee akavunaanyizibwa mu kusunsula ababaka, omukulembeze b'abalonze, ng'akakiiko kano kalina obuvunaanyizibwa obugaana oba obukkiriza ababaka, omukulembeze b'abalonze, nga ku kakiiko kano sipiika y'abeera ssentebe. Kadaga ali ne mu kakiiko akamanyiddwa nga Parliamentary Committee, ng'era ne ku kano ye ssentebe, kw'ossa n'akakiiko akamanyiddwa nga Business Committee.
Kadaga abadde mu bitongole ebiwerako okuli ekitongole kya Uganda Law Society, International Federation of Women Lawyers, Rotary International, ossa n'ekya East Africa Law Society. Mu mwaka gwa 2012 Kadaga ajjukirwa nnyo bwe yalayira okugaana ebisiyaga mu ggwanga lyattu Uganda mu bbiiro yali ereeteddwa mu Parliament, mu luzungu yali etuumiddwa Uganda Anti-Homosexuality Bill, nga wano Kadaga yali ayagala oyo yenna akwatibwa nga yeenyigira mu bikolwa eby'ekisiyaga aweebwa ekibonerezo ekya kalabba oba okusibwa obulamu bwe bwonna, kyokka oluvannyuma ekiteeso kya kalabba yakiggyawo, n'ategeeza nti essaawa yonna akalabba kandiddizibwawo olw'ensonga nti bannayuganda abasinga bakawagira. Mu mwezi ogw'e12 mu mwaka gwa 2012 Kadaga yali mu Roma gye yali agenze okwetaba mu lukiiko olwali lutuumiddwa 7th session of the Consultative Assembly for the Parliamentaries of the International Criminal Court and the Rule of Law, era mu mwaka gwa 2020 oluvannyuma lw'obulwadde bwa COVID-19 okukakasibwa nga bwe bwali butuuse mu Uganda, Rebecca Kadaga ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa Twitter yategeeza nga waliwo spray eyali ezuuliddwa ng'esobolera ddala okutta akawuka ka coronavirus nga yali egenda okukolebwa ne wano mu Uganda, ekintu bannayuganda nkumu kye baawakanya nga basinziira ku mikutu gyabwe gimukwanira wala. Mu mwezi ogwokuna mu mwaka gwa 2020 era mu biseera bya COVID-19 Kadaga wamu n'ababaka ba Parliament baafuna ensimbi eziwerera ddala biliyoni 10 eza Uganda ezaali zigendereddwamu okweddaabulula kw'ossa n'okuyambako mu kulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 mu byalo bye bakiikirira, wabula wano ababaka abamu baagaana okutwala ensimbi zino, okwali n'omubaka akiikirira Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kati ye mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, era nga wayise ebbanga n'ababaka abalala bazzaayo ensimbi zino oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okubalagira. Rebecca alitwala Kadaga w'emyaka 64 nga munnamateeka ate era munnabyabufuzi ali mu kibiina ekya National Resistance Movement ng'ennaku z'omwezi 29 mu mwezi guno bwe yabadde ayogerako n'ababaka abalonde mu Busoga abagenda okukiika mu Parliament e11 yategeezezza nga bw'atakkiriziganya na kyakufuuka amyuka omukulembeze w'eggwanga nga President Museveni bwe yabadde amutegeezezza ng'agamba nti ekifo ekyo takyagala olw'ensonga nti amyuka omukulembeze abanga kifaananyi kubanga aba ateekeddwa kukola ebyo byokka omukulembeze byamulagira, bw'atyo n'ategeeza nga bw'agenda okuddamu okwesimba ku bwa sipiika olw'ensonga nti ku kifo kino aba alina obuyinza obukola okusalawo. Ekifo ky'obwa sipiika we twogera kyesimbyeko abantu abawerako okuli Rebecca Kadaga yennyini nga wa NRM, omumyuka we Jacob Oulanyah nga naye ava mu kibiina ekya NRM, omubaka akiikirira Kira Municipality mu Parliament Ibrahim Ssemujju Nganda, omubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala n'abalala, nga ne bannakibiina ekya National Unity Platform nabo gye buvuddeko baavaayo ne bategeeza nga bwe bayinza nabo okwesimba ku kifo kino eky'obwa sipiika. Kadaga mu biseera bye eby'eddembe anyumirwa nnyo okusoma obutabo, okutambula, okulambula ebifo eby'ebyafaayo mu Lungereza bye tuyita historical sites, nga yettanira nnyo ne kampeyini ez'obulwadde bwa Kkookolo. Kadaga obugagga bwe bubalibwamu ensimbi eziri mu masekati ga $, $50,000 n'akakadde kamu, era Kadaga singa abawangudde ekifo kino eky'obwa sipiika bwa Parliament agenda kuba awezezza ekisanja ekyokusatu nga mu byafaayo ye mukyala eyasookera ddala okutuuka ku kifo kino eky'obwa sipiika bwa Parliament wano mu Uganda.